gwe ayina ebintu byotambuza okuva ebweru w'eggwanga bannaffe ba East Flow bakugamba genda obeegatteko bagenda kuyambako okutambuliza products zonna okuzijja ebweru w'eggwanga. Products ozijja China, ozijja Dubai, ozijja Turkey, ozijja Japan, osubula wonna wosubula mu nsi yonna aba East Flow bagenda kuyambako okuleetera products ezo. Baziyisa kagoyo, bagiyisa mu nnyonyi, bagiyisa ku mazzi ne wano wansi ku ttaka wano bakufunira warehouse ennungi kwogenda omwogenda okutereka ebintu byo nga teri agenda kubibba. Bakufunira emmotoka ezibitambuza, flight pickups zonna bakuyambako house bill of lading, bakuyambako mu product sourcing, warehousing, flight pickups ne flight consolidation. Bali wali ku Akamwesi complex Ebugoloobi, Akamwesi complex Ebugoloobi ojja okubasanga. Bakubire ku simu eri noti 74 noti 9 noti 74 noti 9 78 52 0704 097852. That is East Flow Flight Services Limited. Your cargo is their commitment. Kansubire mwasuze bulungi naku z'omwezi 22 tuli mwezi gwa musanvu nagwo tugutwaliza tukukuba olukumu mutwe. Emyezi speed kwejiddukira ne events engeri kwezibeererawo ebintu byokka ebyakabeera mu myezi okuva twatandika mu January paka kakati boddayo mu 1900 nga 5 eyo bisobola okukola emyaka nga 6 kwa buli mwezi gubaako ekintu kyagwo nga kyamaanyi nnyo. Ndine Honorable ogamba oti Honorable ali oba nkitu soko obuze ku batulaba nga sinnabatwala mu ggandaalo lyolimu. Nasi ggandaalo sebo ze ndi musajja mukozi lwakuba nti n'ebiseera ebisinga bwe musanga nga tetuli ku mirimu gyaffe tukola muyinza okulowooza tuli ggandaale. Tewano mu Uganda tewakyaliwo ggandaalo. Ennaku ezo nabaddeko mu kyalo eyo sebo ne ku Sande kati abantu balima bulungi ku Sande abasinzizo gagenda gakalira kituufu. Ennaku ezo naliko e Bungereza nge ezibadde kyaki zonna bazikyusiza zifuuse bbaala bifo bisanyukirwamu bingi nnyo mu East London ne Central London. Ebifo ebibadde bisinzibwamu especially churches ebisinga byonna bagenze babitunda bifuula bbaala. Kati nene ewaffe mu byalo ffe twakula ewaffe mu Bulemeezi nga tumanyi nti olunaku lw'Essande tokkirizibwa genda mu nnimiro kale okola emirimu gy'awaka emitonotono. Naye kati abantu bali mu original oli n'omubuuza nti ate olunaku lwa Sande n'agamba n'alya Sande kugamba ensi tusobedde naye sebo nsanyuse nnyo omukisa guno gwempadde. Biseera ebisinga tetutera kulabika nammwe temutera kulabika naye buli mukisa gwe tufuna okusinkana twebaza Katonda abatuwadde obulamu kubanga kakati mu Uganda lwosulawo lubala era bw'ova ewaka abasiraamu bo bakozesa ekigambo kimu bisimila. Ffe Abakatuliki tugamba Omukama ombeere, Abakristaayo bagamba Yesu beera nange. Kakati buli wotambulako bwoti okuva ewaka wonna si waka naye wonna ebisoomozebwa bingi bye tusanga mu kkubo bye tusanga ewaka. Olumu bakukima n'ewaka ng'oli awo. Abalala bannaffe badduse mu nsi yaabwe, nsi y'abajjajjaabwe bagiddusemu basobole okutaasa obulamu. Abalala bali mu makomera tetumanyi kyabatwazaayo. Abalala owulira bulizi nti baliyo mu basement. N'abalala bati okuvaayo okwogera ku nsonga ezigenda mu maaso mu nsi yaabwe. Naye tujja kubaawo kubanga eno ensi yaffe nze nga Lutamaguzi nina olusozi gye nsibuka bajjajja bange gye basibuka baluyita Walusi. Era jjajja wange omu kati alukuuma bamuyita Mukiibi Muwanguzi Waswa. Owulira sebo yakuuma olusozi olwo bagamba lwe busozi lw'ensi luli awo mu Bulemeezi mu Kikyusa awo. Naye ennaku ezo nagendayo nga ngenza okulaba taata olumu oyo abeerawo, taata tejjajja abeerayo kweyo mu kitundu eyo n'avaayoko n'ajja e Kampala eno. Naye nasanga abasajja abagundiivu, abasajja basimbye mmoloka ez'amaanyi ennyo, basajja bava eyo mu Western Uganda nga bava ku lusozi olwo okukola mikolo.
baali bamanyi kubanze musajja wa byabufuzi naye nga nange abamu bamanyi ne babuuza ate mmwe mwatandika ddi okujja okukolera emikolo kuno ne bagamba nti obulombolombo bw'ensi bukyuse abantu bakyuse n'enneeyisa y'abantu ekyuse kati ne baŋŋamba ekintu kimu nti bw'obeera mu nsi ng'ebirowoozo bye biri fixed on the past obanga birowooza nga bwe kyali osigalira awo mu bbanga so naffe kati buli kye tukola kyonna tukikola tutambula n'ensi revolutionary world ensi nga bwetambula bwe kuba kwekamwana naffe twekwamwanamu bwe kuba kwekyanga naffe twekyangamu kati ennaku zino waliwo abatera okuba nga atambula n'abanga ayagala okusikamu ekigere ayangwemuko bw'ati naawe kiba kikwetaagisa okikola bwe kiba kyetaaga kusooba osoobamu kubanga kakati ebiseera ebisinga mwe naddala b'amawulire batera okubagamba nti lwaki abantu abasinga babonaabona lwakamwa kaabwe n'asirise naye bamugjayo ewaka ne bamubuuza gwe nga toyogera kati ate bw'oyogera n'ojjayo ensonga zo nagwo gufuuka musango ate kati bw'oyogera amazima musango bw'oyogera obulimba musango so kati tusazeewo okubeerawo mu nsi eno ejjudde amakuuli nga naffe bwe tuyiga ensamba y'ekikuulikuuli naye eventually tujja kuwangula tebeerayo akugamba nti nno nti ebiseera ebisinga abantu nga bamalirivu nga balina kye beetaaga ku mitima gyabwe nti osobola okubaziyiza okufuna ekyo kubanga ne bwe gaba amazzi n'ogaziyiza n'ogateerawo we gabadde gayita n'oteekawo ekigaziyiza gatuuka ekiseera ne gawaguza ye Honorable Lutamaguzi gwe alina ebintu by'otambuza okuva ebweru w'eggwanga bannaffe ba East Flow bakugamba genda obeegatteko bagenda kuyambako okutambuliza products zonna okuzijja ebweru w'eggwanga products ozijja China ozijja Dubai ozijja Turkey ozijja Japan osubula wonna wosubula mu nsi yonna aba East Flow bagenda kuyambako okuleetera products ezo baziyisa kagoyo bagiyisa mu nnyonyi bagiyisa ku mazzi ne wano wansi ku ttaka wano bakufunira warehouse ennungi kwogenda omwogenda okutereka ebintu byo nga teri agenda kubibba bakufunira emmotoka ezibitambuza flight pickups zonna bakuyambako house bill of lading bakuyambako mu product sourcing warehousing flight pickups ne flight consolidation bali wali ku Akamwesi complex ebugoloobi Akamwesi complex ebugoloobi ojja okubasanga bakubire ku simu eri noti 74 noti 7 noti 9 78 52 0704 097852 that is East Flow Flight Services Limited. Your cargo is their commitment. Honorable, on a lighter note, bakukubidde ku timu ki World Cup twakamumaliza. World Cup nagenda nempagira abajega abafalansa ne befuulira ddala nga abatasambanga ku mupiira. Abajega abafalansa abo be nali mpagira. Kasita walaba emifumbi gye bayina nali ndowooza balina kye bajja okukola naye baatuuka mu kisaawe timu yabwe yali y'amaanyi nga tobaawula na balimi tewaliwo bwagamaanyi kubanga bwe wabalaba I expect them to perform better because they had so many stars nga ba stars baabwe buli namba ng'ojaba eriko star n'abali ku bench nga maanyi nabo nga maanyi naye oba kyava ku coaching nga tactics ze tezikola zambwa naye abo be bajega be nali mpagira mugundi mu World Cup kati bana abalala nawagira Kiwalazima gamba nti ate oli bw'aba agenze kyakutwala wa Kiwalazima Kiwalazima era nawagira ku Spain eyo kubanga nali saagala Argentina etwale ekikopo engeri gye yajja ekola obuvuyovuyo n'obuyayeyaye ate nze banteekamu nalindaba oli bwe yeesuula bamugabirawo penalty kakati kyansanyusizza nnyo nti Spain yatutte ekikopo ekyo naye nga nze ttiimu yange gye nali mpagira originale gye nali nsubirako kuko zino ezaffe eza Africa ziba wadawadako zigenda nti atutuukiriza oluwalo lwaffe naye ng'okimanyi nti n'okutuuka ku gundi ku semi teriyo n'emu era zimuzira naye nga yo Egypt baagibba Egypt yo baagibba kuba nagiraba
omupiira gwayo gwe yasamba ref was 100% biased ebintu byajjanga akola egolo 2 ne muzikulembera golo gye mugaa gye babba omusajja yali nnya n'asika essaati ne baba mane penalty zaabwe zaali 2 ezirikira nali sibawakira kubanga nze abawalabu abo basosola nnyo naye bo bababba eno ebitiimu ebirala ebya Afrika nayo byagenda kuyisa kivulu otunuulira Senegal eringa yagenda okulambula ku Amerika omanyi n'abasambi abo abamu tuba tulowooza babimanyi nnyo kumbe bagenze nabo kulambula ku Amerika mejala abasinga baali bagenze kulambulako bulambuzi ku beauty ya America but African teams are disappointing disappointed us kakati n'ekyokubiri nali nsuubira nti mu World Cup eno egenda kubaamu nnyo ku mutindo nti Africa at least tulina many professionals across the continent abaali badde bavaayo eyo nga bagenda kulaga ku mutindo gw'enjawulo naye saagulabye in fact eno World Cup gye saalabyemu ku talent eri awo nti eno talent z'amaanyi nnyo World Cups ezimu ez'emabega ng'olaba abavubuka abato bavaayo balaga talent ng'ogiraba real talent naye kati n'omupiira gwaffe nagwo gwafuuse gwa AI omusajja omulaba goola ateeba ya AI ensamba yaabwe ya AI obujjako nga gwe mwennyini ayeekyusirijjaako noga kati teekamu abe ng'afuumuukako ku misindo obe ng'asala physically wali abasambi they no longer have talents so we miss talents in football nze ntera nnyo okulaba omupiira outside ebifiirudi yange bwe mba nvudde ku byange ebirala omupiira ngulaba nnyo era ne bwe mbeera ebungereza eyo ngenda nnyo ne ndaba omupiira gwa Arsenal batera okungulira season nengula naye eno World Cup yatusaze nnyo kubanga saalabye tewalabye muntu gwe basala tewalabye asala akwata mupiira kumala dakiika 3 n'asala n'agwereza n'asala bonna obwedda ndaba basibagaba olugukwatako n'ateekayo dimuula nono n'agira no naye suula bamuweerewo penalty Yo naleboluta maguzi bamukubidde bufalansa mu nsi eno gye tulimu technology is destroying everything nabadde ndaba omusajja omu mu Isirairi esinga technology mu nsi yonna ng'agamba Elon Musk babadde mu meeting yaabwe eyabyo bi space center naga nti naye twonoonye ensi eno kubanga bwe tutaali meeting ennyo technology ono it is going to almost destroy everything kuba bo babadde babala emirimu egigenda okufiirwa kati batandise gye bayita robot system mu robot system mu kifo ky'okukozesa abantu nga mutwalo gumu you can use 10 robots ate nga zo tezirina nnyo jasi zo teekamu buteesimanda tekowa and they work 24/7 tefiirwa tejja kusaba allowance waayo terina weekend kakati abasajja ne batuula wansi lagamo ng'olyaki bateereddewo nti robot systems ezigenda okutuzimbira everything ne mu kudrivinga nga kati bogamba nti ebino ebintu bitwalo egindi you just set the robot n'oteekamu gye kirina okuyita you just sit at home nebituusa kati nga bo contradictinga nti abamu ku bascientists abaleese nnyo technology oyo they need to sit down baba koshoningeko so ne mu mupiira gwaffe guno ogubaddewo ogubadde tegutegeerekeka nekiteetaagisa vyala ng'omuntu wa bulijjo asobola okiraba nosalawo jasi ogenda okulaba oli yeyimiriza wali kumbe agala kutta golo yamu mundabye olwala luyiseemu ng'alaga olwala luyiseemu olwala ne bakasala ebyo tebikola mu mupiira omutuufu ekigere ne bwe kiba kyekiyiseemu bwe kiti kigere bugere tekigira okujjako nga kigenze ne bode yonna kati ebyo bise nnyo omupiira era ffe abatera okugulaba we got board lwakuba nti bagezezzaako bo nga Abamerika okutegeka kubanga saalabyewo events ziri awo mbi naye what we expected is different from what we got twalabye ku talenti z'abavubuka emabegako ey'abasajja bakanu
kano abe Nigeria bokocha bani abo bajjanga noka nakanga ekisaawe nawalaba n'omuzungu n'agamba mu Africa tunakutumanyi nti babeera mu kibira babo bategera sajja nakola akabaddi naye bano wasambako onalebo nze nali muzanyi wa basketball Makerere n'ekifaananyi kyange weekiri awo mu Games Union kansuubire omanyi kati Makerere eringa secondary school mukwira kansuubire nti bakijjangawo twabaleeteranga ebikopo mu Makerere twabaleeteranga ebikopo naye ng'omupiira ogwo nga ngulaba nnyo era mu Micho Hall eyo gye nabeeranga nga ebiseera byaffe bisinga tuba tulaba omupiira nga tubeera beebo gona days ng'ezo zikyali university nga tebanazita naye kati otuuka mu university bagikiranga secondary school ne tujjukira ffe ebiseera byaffe bye tubaddeyo nga zigira naye that's the world we move on. Olunaku olwaleero ku kitebe kya ekibiina ekya National Unity Platform wali ekavule bateeseteese press conference naye omulamu omukulu ogusinga okubayo olunaku olwaleero kujjukira nga bwe giweze emyaka 6 bukyanga ekibiina ekyo kitondebwawo kyajja mu mwezi gwali gwa 7 emyaka 6 emabega byali bingi ebyaliwo twatandikira mu people power nga buli omu alina ekibiina gyali abalanga ba independence ne tuyingira 2021 awo ekibiina kizze bakiguze kuba kibalama kigenda tekigenda kinaabawo tekiibeewo kinaabawo nekisobodde okuyita mbululu 2 oka 2021 ne kano ke twakavaamu aka 2026 nsaba Honorable Sokontemere emyaka gino 6 eri abaana abato abakatandika okukiraba eri gwe eyajjamu ekijje ng'ova mu kibiina ekya Democratic Party gwe ng'omunnabyabufuzi omugundiivu ntemera emyaka gino 6 kiki bwe tuba bakujaguza kyetujaguza bwe tuba bakwennyamira ki kyetwennyamira kakati ekisooka twagala okubayozaayoza bannaffe nze nange ndi memba wa National Unity Platform kubanga emyaka 6 giweze kutuuka emyaka 6 si myangu naddala mu byobufuzi ng'oli mu Africa abannaffe abamu battiddwa mirambo mingi nnyo n'ebifaananyi mubisangawo awo abalala bali mu makomera abalala tetuddangayo kubalaba bababuzaawo ate abalala badduka mu nsi yaabwe babeera eyo baliira eyo n'owulira nti bali South Africa bali Bungereza bali luddawa so njagala kuyozaayoza bammemba bannanga ba National Unity Platform nze ebiseera ebisinga sitera kugendayo ku kitebe ekyo ekyaffe ekya National Unity Platform sitera kugendayo kubanga oba oli awo nga babawambye kati nze ndi ku lwedirisiti si byakatengo kubanga ew'omuvumu baba bakaaba ng'ew'omutiitiji bateekako kyamisana kakati ffe nze lwaki sitera kubaayo nnyo ku kitebe ŋŋendayo nnyo nga waliwo ensonga ez'enjawulo ennyo emirimu egyaffe tugikolera eno bbali w'ekitebe results ne zijja ng'era boolaba kalidinaali tatera kugenda Vatican olira ekimujjako bukatuliki abeera eno nakola emirimu gy'ekikatuliki naye nga papa gyali baddukanye Vatican kati naffe tuli eno ebiragiro mubifuna amasomo mugafuna ffe bakalidinaali banuupu amasomo gajja buli kimu kitambula ekibeerawo nti obukatuliki butambula nti butambula wekisomesa nakola egijje wekereziya nakola egijje archbishop nakola egijje n'abalala bonna bakolagana nabo then emirimu negitambula kati ffe ebiseera ebimu totera nnyo feesi zaffe kuziraba ku kitebe it is not a coincident nti twakiteekawo tukola emirimu gyaffe ne tuweereza ate kati neeno presidents ze baze basetinga tibamemba babeerawo mu bawambe era nze bwe ŋŋendayo mbeerayo bulifule ku kitebe sitera kusukka ddakiika 2 nazeewa kuba ffe bamu ku be basinga okwetaaga okuwamba obuuza wabeerawo event n'olaga nti I am the member your member n'okola ky'olina okukola nga kati emabegako eri we twalina okusonda ensimbi zaffe zituyambako ku kibiina ng'emabegako eri we twali tugenza okusabira bannaffe ne bwe kuba kusaba kasita faaza amale okusaba oba seeka oba levirandi
nze tomanya gye mpitidde yenkola eyaffe abakyajjamu bw'ati gwe baagira wali eri nti kitaffe linnya lya kitaffe n'omwana ne mwoyo mutukuvu nga nze wali mpeta era akabonero ngenda akakubira mu kkubo yenkola eriwe eyekiyeekera kati bagenda okujja okubayoola kubanga kati ffe tuli ku red list yaabwe gye beetaaga 24/7 nga nze namaze dda ekyange n'ekyokubiri nabagala okuyoola ne wakati bakusanga singa bali bagala kuyoola balina kulinda ku kitebe wokkawo kati enkoko utaliira mu kibira tekitegeeza nti no nti wakati basobola giyoolerawo eriirawo naye negawa sibaddeeko mu kibira era yeetaasataasaako wane waka neekuba omulanga nebaayo abasobola okukola ki ogitaasa kisanga kikamu neeri mu kibira kikamunye kigikwata nekigiwanika ne ku muti kakati tulina okusomoozebwa kunene ngaba National Unity Platform president waffe taliiwo yagenda kuteekateeka era twagala okumwebaza ennyo ataddewo essuula empya mu byobufuzi bya wano bibaddenga ku ddiiru n'amagendo ng'abantu balina ebibiina by'obufuzi naye ebyabwe nga bavuganya gavumenti naye nga mu gavumenti ate gye bakolera waliwo kirabyeko ekyo ng'abantu balina ebibiina by'obufuzi eby'opposition biwakanya gavumenti naye ng'ate bye gikolera nosanga olinga president w'ekibiina abamu balinga luli bakukuta ekiro naye ono bw'aleese politics walaali National Unity Platform yaleese politics walaali aleese ebintu bingi abantu bamwogereranga Kyagulanyi oyo gwolaba nze ajjanga nandaba era ne tutuula naye for several times ekyamuneewunyisaako nnyo is very humble. I have never seen a humble politician or leader like His Excellency Kyagulanyi Ssentamu in my life. He could be the person ne bamuvuga emmotoka ne kugamba waayo oli ludda wa n'omugamba ndi wano naga nzija kubuuzaako eddakiika 2 n'olowooza nti is joking ogenda okulaba atuuse konoono ate ye ne bw'omubuulira ensobi tamala gakitingirawo ateekinga time ye azimbye ekibiina ekyo mu ngeri eyeewunyisizza n'abasajja abangi abaludde mu byobufuzi ababeddemu okuva mu myaka gy'enkaaga eyo meka 5 nabuuza nti omuvubuka ono amagezi agajjawa nze at times nali ndowooza abasyayi be bamuwa ku magezi abasyayi kubanga abasyayi okuyingira mu bwasyayi oba waliwo politics gwe basoma obw'enjawulo ne gwe practicing ate n'abasyayi babeera ne connections n'abantu ab'enjawulo so National Unity nga nze bwe ndowooza mu mwange mu mutima gwange kubanga ebintu Kyagulanyi byazze ng'akola nga biri very unique si bya bulijjo n'akola kino institutions ezimu zisurvivinze ku kulya because of him omanyi yava mu kuyimba abantu ne balowooza n'omuyimbi talina byagenda kukola nefe ne tumulengeramu nti omusajja ono nga buli mpiki gy'akwata erya buli gy'ateekawo erya ntuga ono omusajja ono ye wa Kasparovu kubanga eri mugundi walingawo omusajja gwe bayitanga Kasparovu Russia nga bw'abwazanya chesi sebo buli mpiki gyakwatako erya buli Abarussia ne basooka okulowooza nti Kasparovu si muntu ane walooza muli Kasparovu nane ngamba nti Bobi Wine asobola okubanga ye Kasparovu waffe w'ebyobufuzi wano mu budde buno kubanga nga buli kyakwatako ne baggala music industry because of him aganti bano ne bagula abayimbi engalabi n'oziraba engalabi ez'abasajja abaluddemu mu by'okuyimba nga bonna bagenda babagula ne baddira abantu bano ne bateeka mbega buli wantu kati mu biseera bya Bobi Wine nga agenda raising mu byobufuzi amawoteri gonna ne bagasaako bambega petrol station ziriko bambega obutale buliko bambega nindaba n'abeefuula abalalu ng'omusajja omusanga yeefudde omulalu awo naye nga mbega byonna birabidde emyaka gino birabye mu myaka gya Kyagulanyi gino biri emabegako eri kubanga babadde nga bamanyi nti emabegako eri General Museveni yagambanga nti tewaliwo wano opposition nga ndowooza bya Lusaago naye omusajja omukulu ng'oyo bw'ayogera ensonga togirekanga mu bbanga genda ogisengejje kumbe bano bannaffe emabegako eri ng'emisana basamba bazze eno ate ekiro baguzze eno naye ono bwe yajja you are satisfied omanyi tewali kintu kinyuma mu byobufuzi ng'okufuna omukulembeze nga mumativu
in good times and bad times. The state could buy any amount of money. It could buy Kyagulanyi any amount of money. Kyagulanyi ne bwasaba trillion 5 bazimuwa. Naye obugagga bwe bonna ne bugenda, abaana be ne babakwata, ne bawambona bala ne babattanga okusobola omuteeka mu fiya, ne bamuteekako ebisanga ebitaliiyo, tewali kye batamukoze. Naye still nasigala ng'ali resilient ogwaze. Lwaki abadde kyakulabirako n'abamusinga emyaka mu byobufuzi, n'abamusinga emyaka mu myaka, abadde kyakulabirako nnyo n'ekibiina ekya National Unity Platform. Era kyova olaba tewali kati kibiina kiwalanwa gavumenti nga kibiina kya National Unity Platform, kubanga bali kwalaali. N'osanga abavubuka babayita bafuutu soja, nga jeno w'amagye atya fuutu soja w'e Kavule okusinga jeno munne. Ogamba ndyabo balalamu, buli omubuuza wayi fuutu soja ng'omutya, ndyabo balalamu si be bano. Fuutu soja aba asobola okutambula nga bali kulaale n'ava e Kavule n'atuuka e Nakaseke ku bigere ate n'adda. N'omubuuza wayi fuutu soja otuuse otya? Nze ntuuse tondaba ng'enfuufu agirina, nga naye omulaba nga fuutu soja ne b'omukwata n'omusambasamba n'omutte waka ne owekanga talinaawo yadde ebbinika gy'afumbira mu kyayi. Be abaana ababaddewo. Kyagulanyi n'abagamba please persist, tujja kutuuka gye tulaga. Ekiriwo kye tulina okukuuma ennyo the principles affe. Principle abannabyafuzi bonna abasinga mu kizudde luvannyuma, abasinga si not all of them, mu kizudde luvannyuma nti bayaaye. Boogera bino, abalala boogera we kiteetaagisa, we kyetaagisiza okuvaayo okwogera. You don't see them and they keep quiet. So njagala kwebaza nnyo. Nze nali mu DP, Kyagulanyi nampita nanga jangu tuyingire, jangu oyingire NUP originally. Ne mugaa kansooke ngira neetegereza with time nja kukola ki? Nja kuyingira. Naye obukyayi bwe nafuna nga nyingidde mu NUP bwanjawulo nga nkyali mu DP. Obupimo kati wano nga bakujjako n'obulago ng'oli memba we NUP ne waliga mu DP bagamba mukubemu embuukuuli agende waakiri alemale. Naye ng'olingidde mu NUP bamanyi nti abo baddala ne kye beetaaga bakimanyi. They are hardly compromisable. Naye eri mu DP ng'osobola okusambirayo ogwa Kimagwaya nga presidenti wo opposition naye ng'ate minisita mu gavumenti gyavuganya. And it is normal. Abaliyo nga it is normal. Novaayo oyogera ki? Kakati bano bwe bajja bana ba National Unity Platform bainstirinze political character. Nti ne waffe tojja kubeerayo ng'osamba gwa Kimagwaya nga weeteebeera ate ne weefuula nti eno oli waffe. Era abantu abasinga mugenze mubalaba bayingira National Unity Platform abavaayo n'embeera zaabwe ziri eza Kimagwaya. Akatimba kabasengeze nga balegama bagenda bati. Musajja omu yatusomesa eyo mu Harvard University nti bw'oba oyagala okutestinga ekyennyanja ekiramu n'ekifu, throw them in the water. Ekyennyanja ekifu kijja kukola ki? Floating ekiramu kikke. Kati katimba Kyagulanyi ke yateekawo. Era empulungusi ezaava eri nga zizannya omupiira gwa political Magwaya nezimwegattako zonna zigenze zesengejja. Eno Magwaya, ono Magwaya bakuteeka kase n'oyo naye Magwaya bote babona naye bakusuula bali mu mazzi ng'ofulootinga ng'oyogera ebigambo bingi n'abagoberezi bwe boogera bingi naye nga bo that one. Era tubalabye bwe twali naye mu parliament Kyagulanyi ng'azze mu by-election nga tebannaba 2017 kufoominga gundi eno NUP yatandikirawo characters ze ng'aziraga nti is going to be a leader. N'aleka ekifo, manyi okwerekereza ekifo kya parliament amugamba kati ono alese wabadde ajja ekyokulya wabadde agira agenze esimbewo ku bwa pulezidenti oyo awedde. Era bali Magwaya Magwaya babeerawo mu all circles. N'agamba nti kino nkirese nsaavinzeeko ndowooza emyaka tegyawera neena. Yajja 2017 2021 n'aki
emyaka 3 nagamba sidda. Some people took him jokingly. Tayo ovuko yalabika ali mu byakusaaga naye ssebo okuva lwe yajja mu byobufuzi ne bateekawo ekibiina kya National Unity Platform z'omu ku baali basuubira nti ekibiina kyaliteereddwawo oluvannyuma naye nakizuula ekibiina kya National Unity Platform kyateekebwawo timely. Era mu myaka gino 6 babavunaana actually we tugimaliddeko nga waliwo amaloboozi agagamba nti singa twasigala eri mu people power singa ebintu byakyuka dda people power yali etugatta ffenna naye ekibiina kino people power tusobola kuddira musiraamu n'omugamba nti olw'okuba enjala emuluma ateekewo olusaniya luliko embizi luliko omuceere luliko n'ennyama y'embuzi olusaniya luli lwali lutwangwira nedda musiraamu agamba nze sirya mbizi sijirya oba ogirese ku lusaniya nze sijirya nze siriira ku lusaniya luliko mbizi ne bwebenjala kati kali akatogo akali katugatta akatogo kali eri kalimu kugambye kalimu abasajja bangi betwayitanga ba state dealers nga mutuula nabo ne muddaga ekino nga they are state dealers state operatives nga they are your members but you are working for the survival of the state era nga ne state ebenyumirizaamu nnyo yensonga lwaki nti Museveni bamukuumiddewo nnyo mu buyinza nga bulwe muteeka empiki zammwe nga yategedde nti kino kyekikola kyekiddako kati ebbanga eryo lyonna Kyagulanyi lyaleze opposition ne banna abamu be yasanga mu field libadde limu okusomoozebwa kungi libaddemu ekisooke ekibiina kya National Unity Platform ng'ekibiina olabye entalo ze kiyiseemu mu makooti nga bakibalama baliko abavubuka nga state ebakozesa ne state yennyini ng'eyagala ekibiina kiveewo ekibiina kya National Unity Platform we kibeera nga oyinza okulowooza waliwo abatujju baleeta amagye ne gakola effujjo buli kimu kyonna kyonna era abaana bangi nnyo aba National Unity Platform bali mu makomera n'abalala bafuuka bannamwandu n'abalala bafuuse bassemwandu so ebbanga lino lyonna tewabaddeewo muzannyo okuva naddala President Kyagulanyi we yadikiralinga nti ayagala ki buyinza naye ate era wabaddewo ne bammemba baffe abaali bazze mu National Unity Platform nga bazze okugikozesa okubenefitinga bo ng'abantu n'avaayo kiriyale tewali muntu gwe Bobi Wine gwe yasongako nti gundi weetereeze atagudde mu ngalo z'abasajja bano ateetereeza kubanga nze kyemwagalako ne bakugamba issue era yakuyita n'agamba waayo oli ludda nze emabegakawo n'akajja esaleko okwogera naye naye ng'akukubira n'akubuuzaako noga kisimani bokyali mu kibiina togenda ate n'omukulembeze anti wuliriza nze lwaki musalako saagala okumuyiga okumuliko okumuyiga kati ffe bw'oba communicatinga naye they can trace him through your phone wamwesalako for his betterment fe abakulembeze tetubaleka nti omuleke just for nti omulekawo kwegamba nga nawe ogamba his security at least ebeera much better without more and more communications tulina abantu baffe bangi bagenda batracingira ku masimu nogira n'okikola once in a while n'omuga president good morning naga good morning honorable n'okirekawo nebino kubaka kati state kyekozesa trackinga nnyo amasimu g'abantu wano waliwo ebyuma bye baleeta ekyuma ekimu kiri mu URA ekirala kiri ku Semayi ekirala kiri mu State House ekirala poliisi ekikozesa ebiri bitaano ebitracking amasimu gaffe gano ebiseera ebisinga abantu abamu boogera ku masimu recklessly nga tebamanyi nti amasimu gaabwe gabeera tracked kubanga waliwo abantu abasinga kati nze nagaye ndi mu red book abantu abasinga nga balina okumanya mwogera ku ki kwanza okimanyi nze yali president wa people power owa Greater Luweero ate era n'emirimu ngikola kati babuuza ku masimu ago bakommunicatinga ku ki era nze okwewala naawe nze obutakukubira simu waliwo wembeera nga namikwano gye nga sisobola kukubira simu si lwakuba nti sikwagala naye nga nsobola kukulaba bulabi oba at least nga waliwo omulala kubanga nkimanyi nti my phone is being tracked kati bw'ofuna obuzibu
n'abannaffe abasinga be mulaba abali mu makomera baliyo nga babadde tebamanyi nti amasimu gaabwe bagatracking olumu n'aweereza statement ng'ey'omuzannyo and these people don't take anything for granted ne bakutwala. So nze ebiseera ebisinga bwe mbuuza ku President Kyagulanyi nga ntema kiddamu President kubuuzizaako okujjako nga kiri necessary ndi anina communication gye nnina omuwa kubamu abamu kye mutamanyi essimu zaffe zino message bazitrackinga direct messages direct essimu direct message bagitrackinga ne direct call n'essimu za WhatsApp nazo essimu gye batatrackinga yessimu ya WhatsApp ate nayo buli wowulira ng'ekutuka nga bajjamu amaloboozi kati wano waliwo abavubuka be baali baleese bino temusimanyi bya intelligence byaffe baagala buyinza ng'omulimu gwabwe kulwana nnyo ekitongole kulwana nnyo kulaba how can they access our calls kubanga nga zino message bazifuna naye call olw'okuba erina +1 call ya WhatsApp na +1 batawanya nnyo naye zino endala zino zo bakola ki bazifuna so tucommunicatinga naye ate naffe tuba tetwagala kumutuusaako buzibu sometime ayinza ofuna obuzibu n'agamba mutunuulire ani eyasembyeyo okwogera naye oba okiraba ekyo honorable emisingi gy'ekibiina myaka 6 osobola ginnyonnyola otya kwe kiyimiridde nti ekibiina kino kiyimiridde ku kino ne kino ne kino emisingi gy'ekibiina kiyimiridde ku bwenkanya gwe musingi number 1 era kyova olaba nti ekibiina oluberebere baali bakirebolinze kuba ekibiina nti ky'Abaganda ndowooza mujjukira state propagandists nga bagamba nti ekibiina ky'NUP ky'Abaganda naye ne tutandika okubagamba nti bamemba baffe President Robert Kyagulanyi yali akola recruitment ne bamembers abalala they never based on tribes they based on merit bonna ne bajja okuva mu bitundu ebyenjawulo kyensonga lwaki olaba General Museveni bwe yalinga abagamba mu byofuzi abagambanga nti bano mu byalo tebaliiyo bali wano basooka ne bagamba bali Kampala ne bava mu Kampala ne bagamba bali mu Buganda ne bava mu Buganda ne bagamba ate bano bayaaye kati ne tumugamba General Museveni ne banne nti you are not anywhere you are only here by battle of the gun Museveni ali wano lwa mundu ye si kulwa mmwe era bwe ngenda ne ndaba wana abeegiraagira mbu tebayi Museveni ali wano kulwa mundu ye oli desebo Museveni ali wano kulwa mundu ye si kulwa mmwe era mu ebiseera bisenga mugane buza tiye ate omusajja n'ayisa bubi n'abaamuwagira yakimanyi you don't support him ali wano kulwa mundu ye era mundu lwe muligitegeera omugaso gwayo alifuumuuka waliwo akatabo bakayita ka English course oba akasomako kalinamu kaseggwanga kalimbanga akayaayu mbwe ekintu kino kyolaba ku mutwe kyokya era nkwatako yenna kimwokya Seggwanga yagambanga omuyaayu akayaayu kali enkoko naye kyolaba kiri ekiri ku mutwe kino kyokya kayaayu mune kankwate ku busubi nteeke kuno ebyayaka bakanakwata obusubi bwe butayaka enkoko netegeera nti wakayaayu ategedde ndisirira muliro neddukayo mu nsiko kakati nabano babadde nga bakuumira mu mboozi nti omukulu ali popula simanyi ogenda ewaabwe gye twakasinga okufuna brutality ey'amaanyi ennyo ng'aba National Unity Platform we twagenda Embalala abanyankole munonga ne baggalawo amaduuka munonga bonna n'obalaba nga amaduuka bagaddewo bagamba twamureeba Kyagulanyi bonna gwe lwakuba nti ebiseera ebisinga temugoberera bintu byaffe bya bukulembeze Mbalala bamuggala we call it Ankole because Mbalala is the capital city of Ankole yaggalwawo nga Kyagulanyi agenze Museveni kye batamukolerangako kubanga yewe akozesa ssente n'amaanyi naggalawo ne bamugamba naffe tukukkiririzaamu kakati emisingi gy'obwenkanya okugatta n'ogatta abaavu n'ogatta abagagga abasinga wano tebaagala kuvaayo naye nabo batuwagira ba National Unity Platform kuba bwe bavaayo state yateekawo ebigundi byayo nti omugagga yenna avaayo bakwavuwaza abagagga bangi nnyo bano bwe mulaba baggwamu state ebaavuwaza nga bategedde
nti olunaku owaddeyo. Kati kankuwa ekyokulabirako, waliwo omugagga omu yali weemunyonyo n'awa Nambooze posta, ndowooza naye takimanyi, n'awa Nambooze posta ng'ayita mu muntu, bizinesi ze zonna ne ziggalwawo naye n'afa. Omukazi ne bagamba nti awusigalo we ye yamusse, omukazi we yabadde taliiwo nga mugagga. N'awa Nambooze posta ne bamunoonyerezaako ne bamuteekako buli kintu kyonna, naye bakubuulira enfa gye yafaamu. Ezo information yange nze yaffe ba intelligence. Kakati ekibiina kya National Unity Platform kiyimiridde ku misingi gyakyo, kiyimiridde ku democracy. You were talking about democracy. Do you practice it? Kubanga olaba. Have they practiced it in the last 6 years? Bakipractice. Abantu boolaba bonna abalina ebifo by'obukulembeze babijjamu ku lwa people power. Ekigambo ekyo people power kirina amakulu mangi nnyo kubanga gwe mutima gwa National Unity Platform. People power, maanyi g'abantu. Era mwe ensonga lwaki mwe temwawukanya enjawulo tulina bbiri ez'ekibiina kya National Unity Platform n'ekya National Resistance Movement. Resistance Movement baliwo ku maanyi ga mmundu. Era kyova olaba bagamba nti mwava mu nsiko nga mwe ba National Resistance Movement. Emyaka 4 era mukyeyita ba National Resistance Movement. What are you resisting? Abakugamba ya resisting the population. Kati ffe wano tuli ku people power. Abantu bagamba ki? Mu kulonda okuwedde twalina capacity teekawo obugugungo. We have the capacity kuba tuli mu ggwanga lyonna. Naye abantu baatunwa abakulembeze baffe ne batula ne bagamba these are Ugandans. Okwawukana obwawukanye ne bannayuganda ate tutandikewo omuliro omupya. Tugenda ogweruweero ogukkakkana mu guhiiringa maybe after 40 years. Ate tutandikewo omupya. Tulowooza nti n'okulonda okuwedde nti National Unity Platform teyalina kapasite ereetawo butabanguko. Okukabanja babagamba nti mwalimu era bizibu ku failures eziboogerwako nga NUP kwe kuba nti okukabanja kwagaana. Okukabanja twakozesa enkola ya democracy. Fwe mwali mwagala tukabanje nga Museveni ke yabanja Obote. Museveni yabanja Obote akalulu mu nsiko z'eruweero. Mumanye ekyaliwo mbanja gye yakabanjamu abantu almost million namba neegwa nga Museveni yeekalakaasa resisita abanja n'emmundu. N'abantu abamu temubalabanga ffe bava mu luweero obuwanga bukyaliyo ne mu nsiko. What happened? Kasita muteekawo essuula nti tujja kubanjanga na mmundu. Era obukulembeze buba bukyuka naki na mmundu. Era kyova olaba omusajja omu yagambye nti Mwami Museveni ataddewo gye bayita military monarchy. Azimba obwakabaka bwe ng'akozesa emmundu. Ebiseera bijja kutuuka nga emmundu tekyalina kyekyusaawo wano. Ng'oli okuba ennaku zino okuba omuntu awo abantu ne bavaayo nga tebalina mmundu. Nabuuza oyo abadde kigwa okuba. Kati ebyo bijja kutuuka abantu babeere nga nabo bafuuse resistant. Naye ffe si kyekibaddewo kubanga omusingi gwaffe gwali gwakulaba nti demokrasiya atambula. Eno within the party and outside the party. Mu myaka 6 mubaddemu amaloboozi g'abafuna ssente ne bagutunda ebifo, mubaddemu amaloboozi aga balonda bantu baabwe. Kakati Bobi Wine alonda muganda we Nyanzi. Nze bampa, nze ndi muganda wa Bobi Wine. Muyita ntya. N'abalala gwe mpaayo baganda ba Bobi Wine bameka abali mu parliament. Beyawa kale oba bakojjabe. Gaeti okuba omusajja ono ekibiina kya National oba Luwongo yampaayo baganda ba Luwongo yabeyawa abali mu parliament oba Bassenyonyi. N'abalala abakulembeze abali. So kakati obukulembeze se tuli ba malayika mu byobufuzi. Ekisinga okuleeta obukulembeze okuba obwenkizo kwe kukkiriza ensobi ezibeerawo n'okukkiriza ebituufu bye muba mutuuseeko. Nze nkugambye si bamalayika abakulembeze baffe nabo bantu nga ffe baba nabo bakola ensobi the vulnerable. Naye tekitegeeza nti ate tujja kwongeramu bano baleeta bantu baabwe. Bw'oleeta omukazi nti yaleese girlfriend we, bw'oleeta omusajja nti oyamuwadde ssente,
oyo bw'oleeta omuddugavu nga ggwe nti alabika alina wamuyita. Kakati bw'obeera omukulembeze, what matters in critical thinking is decision making. Osalawo n'ogamba kati tukole kino kigende mu maaso. Nga nze mbaddeyo mu parliament emyaka 10 naye tewaliwo decision Kyagulanyi gye yakola His Excellency ng'ey'okuleeta Ssenyonyi mu budde obutuufu n'amuwa ekifo kya leader of opposition. Abamu bamunyooma Joel Ssenyonyi oyo amakya biki naye asustain omuliro. Abasajja akaliro nako bakawulira batambula n'ebimundu byabwe nga babikokinze ng'ate eno bwe bagamba Uganda eri safe from border to border naye ng'ebimundu bye babikokinze bamanyi twe bagenda n'okukyusa obwalijo siwa bulijjo bagenda bikyusa ebyo bakyuse era NUP yebireese ebyo kakati ffe ebyo tubisuubira kubanga bwe bakuteekako akaliro gw'okola ki so NUP etaddewo omuliro guleese ebyo olaba basipiika ba parliament kati ya totally partisan n'oleeta basipiika nga bonna ba kibiina kyo naye ate era newakubadde ba kibiina ku kaliro ke bataddeko Museveni ojja kulaba nga yagamba nti kati n'okulonda Secretary General w'NUP nayo gavumenti erina omulonda. Akaliro kabaliko ne bw'obeera ggwe obadde mu buyinza emyaka 40 buli kimu ofuna kyabwerere gw'oyagala gw'otuga gw'oyagala gw'ossa mu basement zo ensi yonna n'ogigabana n'abantu bo ne mwegabanya buli wamu wonna bwe mutuuka ne mufuuka babijodolo scholarships zammwe mirimu gyonna gyammwe ennyumba ezaali eza gavumenti zammwe ettaka lya gavumenti lyonna lyammwe n'ery'abantu lyonna lyammwe abakulembeze abaavangayo okwogera bonna obaguzeeguze bonna buli gw'otuukako akolola bukolozi n'omubuuza owaayo ebigenda maaso birabe byamuwanga kivumbi ng'asooka kolola mu mbu simanyi Ssenyiga Nnuma n'erinnyo. Kati bw'obeera mu mbeera eyo kye mulina okumanya nti embeera gye tulimu si ya bulijjo era tosuubira nti wagenda kubaawo omuntu ava mu kibiina kye NRM oba Museveni oba ani nti ajja abembeeta owe NUP bebi sirikawo bebi ajja nambukuuli asuubira bwe twabeeranga mu kyalo jajjawo bw'aba anyiizi akusabuza muziŋŋoonyo owulidde ssebo ne bw'oba obbye mu kyalo jajjawo ng'anyiizi agamba mpa omuziŋŋoonyo gwange guli luddawa kati olwaleero mweno gavumenti ekugobya nambukuuli jajja asaba jambiya pe jambiya ngoba omuzukulu jajja afuga agamba mpa omusekuzo ogwo bono kuba ayagala kuzanyira ku buyinza. Kakati bwe tubeera mu nsi efaanana bwetyo aba National Platform mulina okubasiimako nti at least baleese enkyukakyuka nnyingi nammwe ne mulaba ebituli ebiri mu state nammwe ne mulaba nti at least bo bagezezzaako okukozesa the most human way ey'okufuna obukulembeze kuba mwe mwali musuubira nti wagenda kubaawo ebikolwa by'obuyeekera ne state etandikira kuba kati state ne bwekusanga n'akajambiya mu nnyumba ng'oli w'NUP bagamba twasanze weapons mu nyumba za member w'NUP. So we should applaud nti mutambulidde mu democracy tetutaddeewo butabanguko. We have the capacity. Abantu bagate mulina capacity mwali badde kakati gwe capacity honorable ebimu abavuna yagambo bano balinze mbu nga bali tuddaawo mbu babakubira essimu babagambe nti bannange obuyinza bubuno nga balaba ng'obunafu mu okuba nti mutambulanga bwe mutambula ne mutatambulanga obukulembeze obuzze bukyuka wano mu Uganda buzze butambula babulaba ng'obunafu ekyo kyogerako. Buli kimu kirina obudde bwakyo olidde ssebo n'abakulembera tubawadde obudde obumala ogenda okutekinga decisions ezimu nga buli kibadde kyetaagiso kikolako kikozeeko buli mutendero guyiseemu tetujja kukeera nkya tugaye nti tukutte emmundu nga n'ayogera obwogezi bamuteekako gwa treason kati omanyi nti Ssemuju yadduka eggwanga era mbadde njala kugamba golowooza Ssemuju ye musanyufu okuleka ng'akoze ebyobugagga bye wano ladduka eggwanga lwaki golowooza yadduka nadde ndaba mpuliriza ababuuza lw'omushana naye nga ddamu agamba nze banzaala Lushembe anti wuliriza abo bajja kwogera ebyabwe abo mmwe mutabategeera anti bonna bali implicated now anti ali implicated gwe buuza ani amutadde wali don't be surprising nga they are the witness nga be bagenda okuwa obujulizi kyatubadde tukola kuba Ssemuju
semugenera omushana ndaba tebakwatagana nnyo anti kyenkugambye gwe ŋŋamba otya nti mu bantu bonna abali mu ggwanga mbu beesijja oba Ssemujju baliyita lw'omusana aye kati bano balina okumanya nti mweopuzi tuwaliyo bakasipaloovu abala naga nempiki wogitadde weerimbe wekka ng'omusajja we yakugamba bano balina emmundu Bakyagulanyi era tibadde sigira babadde bateekateeka esimanyi ate babadde baleeta sima bitingatinga okuyoola emmotoka ya pulezidenti twagaa nti nedda mukakkane obulimba bwammwe bujja kubeerawo naye amazima gakola ki gajja oba mutta mujja kubata kubanga tebabalimbanga ebiseera ebisinga ngenda ne mbatunuulya ne mwerimba bwagenda kubaawo ekiseera nga tewakyaliwo bantu be batta tekibwa kulimba ababatta bakyabatta ne be bawamba bakyawamba sikulabye wano oyinza okuboogera gano olabika bwa Nuupu ono ng'oyambadde essaati yange gye nagula wali ali kugamba ne bakutwala ogenda okuli omusajja wano wabaddewo omuvubuka abadde ava eno ng'agenda ayambadde essaati ye ya lwedi ne bakunoonya famire yo nga teri akusobola kutresinga kubanga temulina n'okumanya ndi kati tulina n'abalunda bigoonya bangi wano mu siteeti nga mulimu gwe kulunda goonya zabwe ziri eggolo za goonya ziri aki ze batakimira nnyama mu katale. Honorable, business ze Uganda tezirivinga beyond the founder. Ekyo kimanyi. Nekyo nkimanyi. Ogenda okusanga nga bagamba edduuka nyiriyo bwe yafa ne zakedi nyingi ozitegeera. Kakati abantu bamu mu myaka gino omukaaga balabanga NUP ekyayimiriddewo kulwa Kyagulanyi. Era nawe bwenkubuuziza wano bwenkubuuziza twogere ku myaka omukaaga ejye NUP olinnya lya Kyagulanyi livuze nnyo okusinga ekibiina NUP lwekivuze. Nze kati ontwale Roma ng'enjogera ku Yezu kati gwoba oyagala linnya lyani eririna okuvuga ennyo nga tuli e Roma. Kakati ekyo mpendowooza kubalowooza nti singa Kyagulanyi alimala n'awummula ekibiina ky'NUP kigenda kubanga businesses e Uganda nakyo kijja kuba kitulabyeko. What is the future beyond Kyagulanyi? Ye yataddewo omulamwa gwe nti wasobola okubeerawo abakulembeze nga ne beerekereza buli kimu ne bajja ku lwabala. Kyagulanyi si mwavu olidde asobola okukomawo naye n'atema ddiiru ne bamuwa naye yakuma naga nti nedda ku lwa Uganda era akunamizza bangi. Gwe wali okisuubira nti abantu basobola okubawamba emisana neggula bontu omukuumi wa state oba omukuumi w'eddembe najja nga yambadde akakookolo n'awamba omuntu abala ne batalabika. Do we have a future of NUP beyond Kyagulanyi? NUP erina future nene. Kyagulanyi yakugamba naawe gwe Kyagulanyi bw'oba okola ekituufu. Kyagulanyi ekyamufuula Kyagulanyi is about the principles NUP ze preaching principles zaabwe. Are you still adhering to the principles of the party you are the Kyagulanyi? Waliwo Bakyagulanyi bangi nnyo eyo be babeezaawo NUP not Kyagulanyi as an individual alone. Ne principles ze baspreading ze. Kubanga mwe bagambanga nti abo banywi banjaga, abo bayaaye, abo baki golaba batuuse ne abakulu ba state okuyingira mu ghetto. Jakula Museveni nga ali mu ghetto eri gyali ekyemisana. And the people were neglected ngagamba nti those outcasts of the society. Naye kati ne balaba nti mu ghetto wavaayo abantu ab'ebirowoozo ab'amaanyi in all gundi zonna society zonna. Kakati NUP will live beyond Kyagulanyi Centamu kubanga Kyagulanyi si malayika nti agenda kubeerawo throughout naye muntu ngaffe era ebiseera bye bijja kutu ate bw'otunuulira nga kibiina kiwana ekibaddewo beyond its founder wano gwe kakati we are setting precedent. Mukigenda kutandikira ku mmwe. We are setting precedent nti ekibiina kisobola okubeererawo ddala nga temwecompromisinze. Kwa twalina abantu bangi state be yali ereese mu NUP ngerowooza they are going to use those people okusuula ekibiina ky'NUP. Naye nkugambye bonna mugenze mubaala mugawo oyo Magwaya oyo ne mutandika endibo butagimuwa wali nebugawo waayi Magwaya twali tukuwa wano ku mwenda naye kati deri ku baaka abeera ku baaka eyeno mu nsonda kubanga yo tabaako na bwagusomba kubaleetera bizibu. Kakati abo bonna mujja kuba tubadde okusoomooza mugere ne mulowooza
nti President Kyagulanyi bw'aba taliwo nti NUP egenze kati emirimu tegitambula waali waali tegitambula tebakyawamba abantu kuba mwali gambe nti okumanya NUP yaggwamu n'okuwamba tebakyawamba naye oba oli awo nti Muwanga Kivubi bamuzizayo tumaze ebbanga tetumanyi abamu ne bamubika oba oli awo ti Dokita Kwefu abadde agende ngambadde esaati y'emmyufu omusajja n'amulaba n'agamba nalabika muyeekera ebiseera bigenda tuukanga n'essaati emmyufu kyambalo ky'amagye kyoba kyamuyeekera gwe wali okisuubira nti zino engatto zammwe ze mwambala abavubuka simanyi Timbaland bw'ogyambala bulungi bagaba omusirikale nga bakukwata ebintu bingi bikyajjawo era mukyabiraba wabula kyenjagadde okugamba don't think nti the absence of Kyagulanyi egenda kugira kuba babalimba Kyagulanyi babataliwo ekibiina ky'NUP kigenda kugwa tukyastandinga on principles of NUP twenunudde gwoloza bakiteekawo kugula binyeebwa oba kusuubula mwanya ekibiina ky'NUP kize kibaamu enkyukakyuka bwatabadde kibaamu enkyukakyuka bataddewo Lina Zedriga nga pulezidenti n'abeerako emyezi 3 kakati bamugyeko kuliko nambe ye demokrasi gwe nkugambye nti singa muba munaatambuza ekibiina ky'ebyobufuzi onaalya n'olyalya ne Zedriga nga yayanguye okuvaako anti kakati mugenda mutesinga ate bwe banaamuzza ng'oganga banguze muzza kakati gwe wali omanyi nti bajja muwa ye yali amanyi kati yamuwa yamanyi nti twakuteekawo there are some agreements ezikolebwa ze nakugambye nti ebiseera ebisinga President akola decisions nga amaze okwebuza namugamba ati kati kankuweemu oba myezi 5 n'oli muweemu 5 nga tugenda tubanoonya regionally how do you perform kakati bw'ofuna abakulembeze n'oteekawo nga 5 ng'obaseesinga what impact have you brought to the party kakati n'ekirala gw'omanyi otya nti obwono bw'anaatuuka ne tuwe n'omulala nga tuga ti ate Zedriga komawo okwatirire mu assessment yo Zedriga akusambidde atya asambye kubanga kakati mu biseera bino bye tulimu tosobola kugamba mu kazigizigi kano ke tulimu nti Zedriga asambye akoze omulimu gwe takompromisingiddwa asigaddewo mu ntebe abaana abawa amaanyi ng'era bw'omanyi nti kati okusoomoozebwa kuli beyond NUP challenges ze tulina tuzirina ng'eggwanga kuba kakati okeera enkya ne bannaddiini nabo babawamba emabegako eyo waliwo munnaddiini munnange omukatuliki bamuwamba ekereziya nega omusajja waffe nga munnaddiini kati waliwo munnaddiini omu naye ennaku ezo nawulira bamuwala bamutwala kakati ensi gye tulimu kati okusoomooza kwe tulina tukulina ng'eggwanga National Unity Platform eyambako buyambi okulaba nti tuteekateeka abantu abagenda okuleeta order mu nsi yaffe kubanga kkiriza abantu abatufuga enneeyisa gye beeyisaamu either bakwagaliza kuba mu kkomera bw'oba tokkaanya nabo either bakwagaliza oli mufu bw'oba tokkaanya nabo oba bakwagaliza kuba mwekizayo kati golowooza Honorable Ssemujju ayagala eyo ebweru gyali musajja wa Kabaka gyali kati bano famire ye eri wano Lukwago omulaba kubanga nze I no longer look at these people as simanyi ekibiina kyabwe PPF sibatunuulira nga PFF yes sibatunuulira nga PFF I'm looking at these people as Ugandans oli n'atuuka okusiriwaza nti mu bantu beesige basobola okulonda bamuyambeko ayeekere ajeerwa omusana konka Uganda mbu nagenda mbu bano bagundi bamukyala Musumba mbu beyalabye nti those are the core values basobola okuyita kakati naffe tutunula ne wakubadde gonda bakugana amatwa amawanvu bayinza okugamba nti obona omusajja kamyu ndi muntu ndi muntu nange oyinza okuleeta wali kubanga I know they are going to use these people as state witness tiwe twali ne gundi ne tugira ne gundi ebyo byonna ezo zonna gundi babakutte balwa omusana babakutte bakyanoonyereza gwokyanoonyereza ate n'omuteekayo n'omuyeekera mu nti abayeekera bali twabakutte ne badde bakolagana nabo bakyalya kakati gye tubagamba temulowooza omanyi abantu abasinga bamugenda ne mulowooza nti ebizibu ebigwa ku Balukwago ebigwa ku President Bobi Wine ebigwa ku Honorable Ssemujju Nganda ebigwa ku Dr. Kiza Besigye it is personal problems
those are national problems in character. Ebyo byonna bye bagenda babateekako bigenda ku affectinga nga buli wovayo kati next step ya kuggalawo kibiina kya PFF ati president wakyo bagaye muyekera oya kati gwe member bovayo naye bakugamba lulume yashaliyo ati kati kyekugambye kati gofuna amaanyi nga bakugaye ekibiina kyo kyalimu abayekera kati ebyo baali bagadde obikola ku Bobi Wine nkuweko kwa samale katono nnyo. What they are doing to PFF, they have ever wanted to plant it in NUP. Babateekeko nti bayekera, and don't be surprised within short time bajja kugamba nti ekibiina kya NUP kirimu abayekera. Don't be surprised kano kasalemu katereke mugundiyo. Don't be surprised wijja kubanga akaliro kangi. Oli buli w'omuteekako akaliro anoonya kyakuteekako era bakugambe nti ekibiina tubigaddewo bano birimu abayekera. Ekyo nkikugambye okiteeke ku mutima gwo n'oba n'omuntu ddala ng'oli mu Uganda ng'olimu ak'obuntu. Dr. Kizza Besigye, you head of state n'ogamba Dr. Kizza Besigye aganye speedy trial. Ate balooya be bonna obakutte n'abeebweru obagambye temujja kujja n'omuwolereza kubanga lawyer ne bw'aba n'endowooza ye is a lawyer, is a representing his or her client. Azoku omukute ate omugamba mbunze njagala speedy trial ne state erino kuwa baloya. Kakati ebyo byonna mulina okumanya emizannyo gy'abasajja bano basooka ekisooka ne bamanya nti tulina abawuttaavu bangi. Gwogenda n'ojja n'omuttira omuntu wenkeera n'omuwa obukadde 10 obwamabugo n'agakwata ng'akwebaza ate weebale naye nga bamugamba nti mutabani wano be baamuse. Gwogenda n'oyavuwaza n'okoonakoonawo obuduuka bwe bwonna simanyi ogiyita trade order mugiyita trade order n'okoonawo obuduuka bwe bwonna mu kyalo naye nga takimanyi enkeera n'omuwa 15,000 n'omugamba nti jangu weewole ne ku ssente za PDM kubanga bakwavuwaza bakoze akakadde ka PDM baba balina okufuna. Kakati ebyo byebiriwo naye nga kyemulina okumanya falukulamu ya bino byonna eva ku kulembeze butali butuufu. Bwe tunaatuula wansi abantu ne tusooka tuleka enjawukana zaffe ne tugamba nti ono wa kibiina gundi ono wa ddiini gundi ono wa ggwanga gundi tusooke tulabe tutuuse tutya wano okubanga buli omu yeeraliikirira munne okuba kati walabye ebyabadde wa Kisekka abasajja adeba nga bali mu ngoye za bulijjo bakuba emmundu kati bwe nfuna nange eyange honorable if there is a criminal naye ng'alina eyiye ali muleya kati gw'okyasobola okwawula wakati w'okwerinda ne criminal ng'owalabye ku bali kati ate gwe kankuweeko ekyokulabirako kati bajja bambadde n'obukookolo ng'olaba firimu ezo naye ebyo byonna bigenda babakyayisa ensi yammwe bangi kummwe mugenda kudduka kino kankikumalirayo bangi kummwe mugenda kudduka. Era ensonga lwaki ffe twagamba abagundi bano abaali baze mu palamenti abaali bawalampa Kyagulanyi ffe twayimirira naye nze sina kye nali mujjemu kasana muga president kasitoba ng'oyimirirawo ku lwange n'oteekawo omugongo ku lwange tugenda kumya abantu abasinga twabagamba nti ffe wano twagala buyinza si bitiibwa. Honorable ekibuzo ekirala mu myaka gino 6 NUP eyogera nnyo ku social issues mbeera eby'abantu malwaliro misolo n'ebiringa ebyo naye mu kisanja kino ekipya nga tugenda mu mwaka ogw'omusanvu gw'NUP NRM ebirwanyisizza buli woyita tulinga abali mu construction site buli woyita enguudo zikolebwa kamaliza honorable enguudo zikolebwa enguzi kati bagiguddeko olutalo bagobye ba engineer aba wax abamu bakwatiddwa tulaba campaign ezigenda maaso ku zi district mu local government enguzi bagiguddeko olutalo okakasa ddala nti eggwawo botune emirimu engeri munasigazaawo mu myaka egiddako kye mwogerako kati enguudo tokyasoola zoogerako bazikola corruption bamulwanyisa ogenda okulaba basaba tuwembalirira mpendowoozayo ku lutalo lwe batadde ku bye mubadde mwogerako luli kati ate nga babiguddeko olutalo birwanyisa bibe nga bitereera balimu ffe mu lulimi olwangu tugiyita political bling abo babadde ludda waboolaba babaddewa ababoolaba balwanyisa babaddewa
kubanga they are the same people mbapya same government mupya ki Balamu mupya mu government eno oba ku kifo kye kyajafuna obwa minister awo anti kakati is been a mobilizer bakama be babaddewo ate abantu ngabo Balamu bajja kumaliriza bubi nnyo nale batakati awo omuntu akola nde sikoliwe kola kuliwa mwete mwawulawo wakati wa political blingi n'okukola babaddenga waludda for the last 40 years kubanga nze wali ngambye nti olwaleero bwe balabye nti n'enguudo mbi leero balabye nti amalwaliro nti bali omunsi bwe yagenze n'alaba mbu amalwaliro geewaabwe embalala mbu temuliimu ddagala abasawo tebakola kakati bino byonna byenkugambye ke kaliro ke babataddeko ensi zi World Bank zonna zitumye ssente ensi ezisinga kati zawadde ne travel ban mu nsi abantu baabwe zibagambye nti bivere cautious ng'ogenda mu nsi nga Uganda zabawadde amagezi nti kyali badde tekikwetaagisa nagendayo enguudo ababba ssente z'enguudo be bamu bennyini abo mpayo opposition gw'omanyi yagenda nabba ssente z'oluguudo beebo be bazibba ssente zaabwe kati bo batuuka ekiseera nga boolaba mu theatre nabuuza omusajja omuntu lwaki mu bintu byonna ebyalinaana palamenti National Theatre ye yalinaana palamenti ne batateekawo kirala omusajja omu n'aŋŋamba nti ebizanyibwa wano bye bikolebwa wali oba ebikolebwa wali bye bizanyibwa wano bano bafaanagana oli ajja n'akugamba nze kulwanyisa corruption yego omulaba ali ku katemba we so kati gwe bobe o National Theatre ava wali mu palamenti n'acha ava buvi mu theatre n'ayingira mu palamenti wa palamenti n'ayingira mu National Theatre gwaliwo kyebuzaako nga munamawulire tilwaki mu institution zonna theatre ye si yalinaana palamenti mu zonna ne bagamba nti palamenti mugiteekaawo bya government ne theatre mugiteekaawo mubazanyira emizanyo katemba kubanga kimanyi nti ono katemba w'abano gwe Balamu asobola kukola ki baminisita bali bameka 82 mpayo gwe kuba minisita abawere 10 baawuliddeko nti bagira nga n'oluwedde tewali mukungu ng'oggyeko pulezidenti atabba ku mabaati obadde okimanyi amabaati g'abakalamojja naye baakwatayo omukazi omusimwe bamuyita Agnes Nandutu oyo baamukwata kuba talina godfather mu gavumenti era kyetuzayuka nti bano babba era nga n'ebizibiti weebiri ti ono gundi yasayiningira amabaati 15,000 yagateeka tetumanyi lwaki bo tebali mu kkomera kakati bino bye mulaba simanyi kuwalakata mu makubo ebyo bikoma eri mu ba National Theatre walingawo omusajja eyazanyanga omuzanye mu National Theatre bamuyitanga Kibuuka Andrew Benon Kibuuka era yasobola okuzanyiramu omuzannyo mugamba Balamu muteeke wano tolaba ddala gavumenti kyekola tewali bano bebabbi kampuni ezibba zaabwe genda ozikebere banyini kampuni ezo. Why do you think this was extremely kati kankwe ekyokulabirako General Museveni emabega kaawo yalagira eggwanika ly'eggwanga ne bajjayo obukadde bwa $14 basasule ku bbanja Uganda erigibangibwa bagenzo kizuula ssente baziteeka ku akawunti ya muntu si owulidde ssebo ne bagiraga leguudi ebugereza nawde yekyakyalu yakitegedde obbotya ssente zetwatadde nagatu mu wiiki emu wawuliddeyo ekikomawo bagenzo kizuula ng'owaabwe eyazigize nti kino twakitemye kakati mwe babazanyira ku bwongo simanyi kati we balabye amalwaliro temuli ddagala simanyi kati gureda yayisayisizaamuko ffe nga ni mu palamenti twafuna tractor every district twewola ssente ne tufuna buli district nefuna tractor road unit mulowooza zaalagawo district z'eggwanga ebitundu 95 ku buli 10 zonna zikulemberwa b'NRM kuba twaligambe nti ab'opposition be baayokya bitractor ebyo bane babijjako sipeya ne bamubba bonna b'NRM babikulembera zaalagawa nti Balamu as an individual nono munne simanyi nameere mbu abantu babiri mbu batambule district 145 mbu balwanyisa obukenuzi kakati Balamu alinga omulwadde wa kansa gwe bawa ku painkiller
ndirira kaawo kansa ali wakulinyo ntie nuna kaawo okendeze ku bulumi kati gwe otanga omulwadde wa kansa agaya muhogo ga mulwadde yawonye kubanga ali mu kulya muhogo kakati lutamaguzi challenge ziriwo ababbi tebasobola kwerwana era nkugambye nti balamu nasoma naye obi wange era namugamba nti wotandise tusobola kumalawo fenga nafe abakkiriza abakristu twabuuzanga naye Katonda tuleka n'atubonyaabonya bw'ati bikaseera bafaza baba bize babuulira ku sitaani buli lwa Sande wakitattira ddala mu sitaani kuba ye yamutunda gati kyetuzeeyo koli Katonda lwakitattira sitaani buli gy'okulekanga ne tubonaabona mu mbeere naye nga ye agamba abeerewo buno obubbi obuliwo buteeketekese program titujja tuuka ekiseera tutwale ettaka lya institution zizonna kuba kati wakyali institution erina ttaka tujja tuuka ekiseera tuteekewo ebitongole ebirwanyisa obukenuzi naye tuduplicatingireko obutongole obusiriwaza abantu nti nabo bulina kye bukola simanyi state house anti smuggling state house simanyi anti land grabbing gwe genda olabe eno abali mu kubba ettaka ly'e Kayunga ebugerere eno olabe abeegabidde ekizinga ky'Essese olabe abeegabidde ettaka eno yonna mu Nakaseke Kato kolido yonna mu Luweero otuuke ekiboga abalinayo amafaamu era ffe bwe tutuuka mu bitundu ebyo akayumba akasingayo okuba obubi ng'omanyi oyo Kasemakula. Honorable abantu nga nfundikira emyaka gino 6 vibe eyaliwo NUP ng'etandika tuva mu people power tuyingira NUP vibe eyaliwo versus vibe eriwo kati ababatunuulira ku ludda luli ababavuganya balaba nga yakendeera era it seems muwendo gw'abavubuka ogwali bwe mwali mu studio ogwali gubawagira abasinga kati they went back to their own businesses kati vibe yagwerawo ddala era bakugamba gwe obalaba ludda wa NUP ogiraba ludda wa vibe eyo n'essuubi okusinziira ku gwa kuba tooki bikyali bye bimu waliwe mwatandikira oba kituufu kati gwe kabe ba bloggers kabe bani abasinga bonna babavaako ne baddayo mu kibiina ky'NRM abali tebakirimu bakiyingira abala baddayo now it's business as usual. Kakati vibe si kivulu tojja kulira ebizindalo biyitewawo nga biranga ekivulu kya gundi kiri eno vibe esigala mu mutima. Era ensonga lwaki olaba nti abantu bakyabawamba gwolooza lwaki bawamba abantu vibe yaggwawo lwaki bawamba gwaba abambala obukookolo emisana ne basalawo nti ekijja kijje twambala obukookolo tuwamba abantu babawamba nti lwakuba vibe yaggwawo nanti vibe yaggwawo tobawulira be bawamba enkya n'eggulo the senior citizens baani n'amakooti kati ne gajjulwamu abantu ne gajjulwako abantu abajja nga bawamba abasibe so osooka kudefininga what is a vibe obuwagizi bwamwe buli bwe mwayina nga oli woyita obuwagizi ye vibe kati waliwo season nze ndi mulimi tosobola kukeera ewange nti waayi nge mu lujjalo tewajjudde mwanyi ng'ate season nakulaba lulinga obukutiya bujjudde mwanyi waliwo enkiramwaka enkiramwaka ziba mwanyi nga season tennatuuka zibaako obutonotono n'onogako era ne manya ati temwanyi si njereere kakati mwe vibe gye mwogerako eri mu bantu mitima gyabwe era n'ebikolebwa bikyakolebwa ku kitebe olaba ebikolebwa lwaki twagambanga abantu abaffe nti ku kitebe mubeereewo ekiseera kitono emirimu giri mu firudi era ffe ensonga lwaki gwe nakugaye nti gondabako ebiseera bimeka ku kitebe bitono gwe baali badde baga nti Lutamaguzi bwe yali ku kitebe n'ayogera bino kuba nkimanyi emirimu gyaffe nga ba national unity platform abaluubirira okulaba nti eggwanga lino tulitereeza giri mu firudi si ku kitebe osangawo muno ne mugabana report za firudi oba n'omukyalingako katono n'ogenda era mu political parties nze mbadde ngoberera ekibiina kya Bungereza kino ekya Labour Party ekyaleese prime minister omupya kati mbadde mbagoberera tebabeera nga mwe musuubira nti ba members bagende ku kitebe wabeerawo one members aba administrators bebabeera ku kitebe mwe omulimu gwammwe nga ba memba b'ekibiina kubeera mu firudi
kati mwe yenjawula gundi sikulaba ku kitebe okolewo ki emirimu gyo giri mu field si ku kitebe nti okedde wali eri ku makya era president yakyogerako nti mugende mukole emirimu wakati gwoli awo sitamye ku kitebe aba administrators abalondebwawo awo bebeetagisa ate nabo baba n'emirimu gya field they are supposed to be in the field saawo kwanga kakati bwosanga nga imamu buli kaseera abeera ku muzikiti awo tavaawo oba faaza abeera ku kereziya tava omubuuza n'abakristo n'obafuna otya genda ye eri ne mugenda mu field n'omanya nti mukristo waffe ono aweddemu amaanyi tumwongeremu ono ayagala kufuuka mukristo tumugire ne mubeera eyo kakati mu biro bino bye tulimu bino kyolina okusooka okumanya ng'eggwanga si bya bulijjo era bw'olwolaba omuntu nga yeeyisa mu mbeera eya bulijjo mu budde buno oyo taba waffe kati gw'ogambye vibe mbu oyagala kusanga abantu nga bakutte vuvuzera NUP nedda ssebo kati vibe etambula muli munda bagiwulira omuliro era ffe tubanja tuga mukulu nti byabakama gw'olabako wano omukulu wa gavumenti yenna atalina musirikale amutambulirako gw'oyagala okulondoola buli w'olaga gw'olowooza lwaki kati buli mukungu n'alina akakwata omusanga n'omusirikale buli omu omusanga bakookinga bano bayita mu kkubo kajegere bazitunuza mu bbanga noga waliwo olutalo era waliwo omukwano we yali akava mu America naga is there any civil war around here I'm seeing everyone has a gun ne mugamba munaye abawano bo bakimanyi nti they are in power illegally olwaleero gwagamba nti tolaba vibe twasooka ne tugamba byabakama nti ffe tulina ebintu bibiri ffe tuli baganda ffe tukompesinga amawanga gaffe tetwekweka ng'abalala bakweka identity zaabwe tubagamba nti ebintu bisatu byotakulanga wano mu Buganda ngozi wano kuba buli kintu kya Uganda kiri mu Buganda kisooka ebintu bisatu ekisooka tobbanga akalulu k'Omuganda oli ekyo nkikubuulira tobbanga akalulu kaki omuganda ekyokubiri totanga omuganda oba okumuleetako ekiruubule ekyokusatu tokwatanga ku ttaka ly'Omuganda ebyo bisatu kasi tokolako ekimu ku byo bino byonna ebisatu oba okoze eki oba obimenye kubanga gwomanyi lwaki Katonda yaddira amateeka agaali 10 ne baddamu ne bayizinga kati gali ameka anti kati gali 2 amateeka gakyali 10 onalebo bagali empya gali 2 gali the greatest commandment you shall love your God with all your heart soul and mind the second commandment is you shall love your neighbor as you love yourself kati biri ebya Moses ebyendagaane kati buli wokolagana abiri biri byonna oba bizingiddemu toyendanga you shall love your olekanga okuwayiza n'okulimba yagala bazaddebo kati gwe bobo yagala mulirwanawo ate lwaki oyenda kakati nekye tulina kati ekirala wano kyemulina okumanya wano olutalo lwe tukyalinawo kati tetuli mu lutalo lwa vibe owa vibe genda enamboole ku mipiira gyammwe owa vibe genda mu bivulu byammwe kubanze kati ne bwompita mu kivulu nkwagaliza mikisa nti oba ogenda kujjayo kyakulya gendo gye ne tojja ku state webaagala you are legitimizing it kyaba basajja obalaba bino byonna bye bagezaako kukola simanyi leeta kola kino they are trying to legitimize themselves banoonyeza legitimacy eganye ku international level era naffe buli wobuuza byabakama mubayita simanyi ba justice abo mubayitaga omulamuzi asitaga fly mbu simanyi mbu justice byabakama ataddewo okulonda twamubuuza n'essaawa yetu kyamubuuza results zaffe ziriwa kuba kyewalangirira oteekwa okuba okirinako wali nga yeemasaga mbw ate simanyi mpuliddeyo ebiyenje ebitambula eno mu motoka katulabe tadda tubuuza results zaffe ziriwa tolowooza nkujjayo wali ku bintu bisatu biri ebyo wabitegedde ettaka okuzanyiranga ku ttaka tottanga omuganda ekyokusatu kyabadde obyera ebibiri ettaka ndikutte tobbanga akalulu k'Omuganda ne bwe giba myaka 10 olowooza obote yafaddi obote yafadda naye buli we tumujjukiza ku kalulu
ku kalulu kakinana kase mwogerere akakinana mu mukaaga kakinana mugumu akase mwogerere bino byonna bibalanga Obote bya 2 second okusinga akalulu kakinana mugumu era bwe yakoma weeno twabuzabuzwa nti Obote ye yatta omugande wa mu Luweero olira n'ekyokubiri ettaka kati bano be bakoze byonna muganda omutta omusiba kati fe wano mu Buganda n'ogankwata muganda munaffe muwanga Kivumbi n'omuyisa bwotyo nze ngonsubira nti nja kwaga nti otaddawo kali naawe ejja kubeerawo bino byenda bamuzimba wano ne babalimbalimba mbosimanyi bano bawamba olumu bagerere babasiriwaza mmwe sigira Abaganda abaggwawo omuganda nno seba abeerayo n'asirika kakati kyembadde nkugamba nti waliwo ennono buli kimu kibeerako ennono n'ebyofuzi bibaako ennono tojja kusanga wa mamba ab'emmamba bangi betuyitako oba owoolugavu sirya mamba naye amazzi nywa ng'agenda ayimba ekyo takiyimba yasigala waawo nze kazibwe nze gundi nobwo kati gwamanya n'omanya nti oyo wa mamba mbala bwe kugamba bwe guti ono wa Lugave mbala bwe kugamba bwe guti okutulabanga tusirise tulina bingi mu mitima gyaffe era olumu ne state egezaako okutukyokooza mubakube tulabe bakola ki mubawambe nze n'olowooza nti we are happy nga muganda munaffe Ssemujju omugobyewo wano Lukwago n'ava eri n'akaaba n'ekikapu ky'amakerenda n'abasawo ne batesifayinga n'ogamba nti I am happy tumanya nti tulina bannaffe abakolagana nammwe for so many reasons naye tuba emitima gyaffe tekigenda kukola ki kutereera era kizibu nnyo okugamba nti kati emirembe weegiri emirembe gibeerawo temporarily depending on circumstances kubanga kakati olwaleero abaana baffe basinga bali mu makomera abalala famire zaabwe zigenze abalala batugambye nti bakazi b'abasibe bana abakulu bagenda ne babakwana obadde okimanyi bakazi b'abasibe ate bano bakulu bayite eno babakwane emyaka gino ogw'omusanvu tugenda gutandika nga tuyingira akalulu k'okulonda aba LC1 chairpersons mu byalo ebyenjawulo nkubiramu ttooki embeera bw'ogirabye okuva lwe twatandika kampeyini zino paka we tuli embeera nga bw'obalaba engeri gye beeyisaamu abaagala okujja engeri akalulu gye kakwatiddwamu okubira ne ttooki lwaki ebibiina wetuvudde wali emabega muli banyiivu nnyo olwa bululu ng'ebuzze butambula lwaki ate kano ate mulaga nti ate nako mukaagala nnyo ng'ate muzze mu kukkulumira obululu obubaddewo okuva lwe twalonda mu January. Nze siri omu ku abo abaagala ennyo akalulu kano ak'obwa chairman era siri omu kubavumirira yeesimbawo weesimbewo tebitukwatako baba bakubbireyo kuba bamugenda ne mulowooza nti olw'okuba akalu kakusimba ku mugongo nti tebajja kubabba bano tebakyalinamu nsa temwewuunyanga naako ku mugongo bakabbye ng'oli abala 1, 10, 5 n'agenderawo kuba kati abatukulembera bayaaye abatukulembera bayaaye nze sikyalina ssuubi nti waliwo ow'akakiiko k'ebyokulonda atali muyaaye okusinzira nze neesimbawo ewange Nakaseke gwe toweesimbawo n'empangula akalulu omukulu omu najja n'atowa order nti mulangirire bano kakati ne tubuuza ow'akakiiko k'ebyokulonda n'akalulu ka president n'essawa za leero tukyamusaba byala foomu zazituwe tazituwanga kati bw'oba ogenza okwesimbawo sifuddeeyo oba oli wa kibiina ki oba oli wa kibiina ki nze kano akakiiko k'ebyokulonda nakajjamu obwesige era buli gwenda baakakolera ndaba omubbi kondo owulira kondo awedde emirimu kakati okusuubira nti nno nti tubakubiriza oba mugende mulonde kiri eriggwe kuba nze sibasuubiramu bwenkanya ekyokubiri ebyofuzi bifuuse commercialized nalabye basentebe b'ebyalo nga basaba ng'olinza okulooza MP nga bayitawo n'emizindalo n'emmotoka neyi ate sentebe onaye omanyi sentebe sente ze bamusasula buli mwezi mutwalo buli mwezi mutwalo
nga abasajja bali mu budget za milioni 10 nalabye yakubye obutundubaali yakubye posta nze gwe nalabye nga asusa ne milioni 4 ng'alina emmotoka ezimuwerekera ataddeko emizira kubajjukira amafuta ga bbeeyi era ennaku zino bwemba mukigenderedde emmotoka ntono nnyo ku kkubo amafuta ga bbeeyi naye nalabye atadde obuseregende n'emize naye nga ono erosi babasasula emitwalo 12 za mwaka mulamba ono kiki kyagenda ofunamu naye nenkireka awo naye nze omuntu yenna agenda okwesiba kuba nze sironda nze siriddayo kulonda bano nga bakyategeka okulonda kwabwe nga bwe kufaanana I have experience n'okwesimbawo ekyo kyo nakidikirali nga Museveni ng'akyateekawo okulonda mu system ze zino nga zikyaliwo you wasting your time okugamba nti olonda era bwe ndiraba omuntu alijja ewange jangu weesimbewo Museveni ataddewo okulonda simanyi oba ne banne mba nkulaba ng'omulalu ojja kunsonyiwa kubanga these are the same people kateekeyo kubanze sikyusa bigambo byange ffe twagenda mu kalulu ne tuwangula nze nawangula ebitundu 95 ku 100 omusajja n'ava eri buvi n'agamba ndagidde mulangirire bano ne babalangirira Kyagulanyi wangula akalulu ke n'olwaleero abagamba nti akawangulo bagamba mutuwe kubiri bwe muline bye mwalangirirako tebasobola ababaka abali mu parliament awo naddala mu Buganda ebitundu 85 ku 10 babbire abava mu Buganda region abali mu parliament ebitundu 85 babbire kakati bogamba nti participatinga mu bayaaye bano nga bwe bafaanana nga baweddemu n'ensa I just pity you nesikugana anti-contradicting n'ekibiina kyo ekyakubiriza abantu beesimbewo tombuuzizza ng'ekibiina aba beesimbewo ku lwabwe era nze tusobola kunsanga nti gundi ali eri Lutamaguzi ali mu kampeni bakugambe nti no nti oli gundi abba n'evvu mu kyoto ng'atojja omuteresa akawumbiko kwanga nkimanyi this is extremely desperate bagenda kukozesa ssente bagenda kukozesa obuyayi goloza lwaki bagambye nti ebifo byonna balina birangirira ku gombolola lwaki tebabirangirira awe balondedde lwaki babirangirira ku gombolola kakati bano nga bakyalina sisimu yabwe ey'obuyayi nze amuveere sole era bwe bakubbirayo nze ne bw'oba wa kibiina kyange nkuyitako buyisi sikuddaku ebyo kubanga ekiriyo kimanyi naye tetuba discouraginga kubanga waliyo abalina essuubi nti bo 100% bagenda kukola ki kuwangula naye nze akalulu kentunuulira akalulu kange kentunuulira kekobwa president kuba kekakyusa buli kimu wedda manyi abaaliko ababaka mugenda kugenda muyambeko ekibiina ku ground munoonye obululu bw'abasentebe nze ndowooza yange abalala bagende abalala bagende naye nze ku buyaaye bw'abana abasajja bwemba manyi nze ne bwemba tunuulirako bwenti mbalinako ekifaananyi kirala nnyo ne bwemba tunuulirako ne bwaba ku TV ne bwaba eyo abo bemulaba abo abali eyo bebasindika eyo abayaaye abo bemulaba kubanga ttiimu zaabwe zonna z'abayaaye babasindika with a certain mission nti mugende mubbire NRM obululu expenditure y'abayagala okwesimbawo obadde ogyogerako yeewuunyisa nze neewuunyiza bwe nalabye nga ssentebe ataddewo ssente nga za mubaka myaka kubanga tulabye n'abasajja abakulu nga bayaaye bazibu tulabye n'abavubuka nga ate bantu bala kati ebisaanyizo byandibadde ki ebisaanyizo by'omukulembeze y'oyo asobola okubalaga obwenkanya nga si muyaaye si mukumpanya nga eye ebeera bwe buba misana ewuwe buba misana bwe buba kiro buba kiro naye ne bwe muleeta abakulembeze bano abayaaye bano abajjira ku ssente bano kubanga babakozesa okugabana ebyalo mujjukira abakulu bali mu kugabana byalo the colonial masters bali mu kugabanya ebyalo kati balonyayo ba collaborator the easiest collaborator is an LC chairperson kuba yateekako omukono ne bawamba ebyalo n'ebyalo ne babitwala so kakati sinanze gweŋŋaana era gwenkukulumira lwaki munange lwaki weesimbyewo genda weesimbyewo ku lulwo era ne bwenkusanga nga oli wange nga nkusanga weesimbyewo situnulayo kubanga I have the experience nkimanyi kyemugenda okuyitamu n'abamu mujja kuwangula bagaana okubalangirira abalala nze sisuubirayo eyo bwenkanya
ono bwe bankubuuza ono omusajja yakulira akakiiko k'ebyokulonda akawedde we twesimbira gwe bayita byabakama era yakulira nakuno okulonda akakiiko k'ebyokulonda kekateekateeka okulonda anti era yakulira nakuno okulonda kekateekateeka okulonda la hawla subhana ono omusajja yakulira okulonda okuwedde kwanze neesimbawo gwe teweesimbawo omusajja yakulira okulonda okuwedde gwe bayita byabakama anti buli nekakiiko era akulira ye mulamuzi Simon Byabakama yoyo era agenda okulira okulonda kuno era ye yakuliddemu okulonda kwero siwano yezu waffe otusaasire oyo nga akyasobola n'okuyimirira ku TV oba leediyo yonna ne mumuwa omwaganya oyo ate ebigambo byo bisobola okuba ebituufu singa biri kooti y'amateeka yamusingisa omusango nti alina emivuyo gye yakola naye kuva otagenda mu kooti kakati tiwagenda mu kooti kati omusajja boga nti yabba yakola bwati kooti si yeyina omupronouncing kati sitaani gwe muvumirira sitaani mubbi mwali bamututeko mu kooti katonda yatugamba baali mumututeko sitaani mu kooti katonda yatugamba lwaki tolinda sitaani nabamala mutwala mu kooti n'olyoka ovumirira nti sitaani mubbi kakati okumanya amazima tekirindisa kooti ebiriwo byennyini physically bikulaga nkugambye nti olwaleero oyo omusajja oyo agenda okulira okulonda kuno tumusaba ne diara fomu za president aziteke ne bwaba tazirese mu bantu aziteke ku poto tuzirabe yebuzaabuza bwebuzaabuza naye ate kyenjagala okukugamba nti ffe tetubagaana mu abalina essuubi mugende mwetabe mu kalulu kammwe nze ndi Newton ali Newton obadde mu parliament ewedde wayingira 2016 osavinze ne kati omugenzi General Moses Ali singa wabadde ku fulo ya parliament ng'owereddwa omukisa okwogera ku Moses Ali ebigambo byo biyise ku mukutu guno byewandikozesezza nze omufute ffe wano mu Buganda tulina obulombolombo bwaffe ti omufute bamwogerako bibi oba Katonda amuyise innalira wa innalirahi ekikulu afudde akkuse buli gavumenti agibaddemu emyaka era gyegyo abadde n'emyaka 87 bw'aba alina emikululo gye sijja kumuwerako bujulizi simanyi mikululo gye seetemangalike simanyi mikululo gye nze mbadde nga mulamu musajja w'NRM mu palamenti najjanga okuyisa amateeka ga Museveni nga bajja bamuwaniridde n'etteeka lyasembeyo okujja nga bamuwaniridde lya sovereignty bill webadde egira mu palamenti bamuleeta n'ayisa saabadde muwagizi nnyo wa gavumenti n'ebikolwa byayo ebyo kyo sikigira abadde muwagizi nnyo wa gavumenti y'NRM n'ebikolwa byayo ekyokubiri naye yali abaddeko omuyeekera nga yagala okufuna entebe n'agirwanirira naye n'emulema yali ayagala kubeera president yali agadde okubeerako president ekitegeeza nti afudde mulwanyi yali mulwanyi naye ekiseera ne kituuka ne bamukyusa gyebyo sirina nnyo bye mumanyiiko nze mbadde nga mumanyi nti gavumenti weyagala okuyisa amateeka gayo nga bamuleeta mangu mangu naye n'ekyokubiri aleseewo ligase ye ng'omuntu nti yeyekka omuntu abadde takuba kampeyini mbwe ewaabwe abadde abakolera nnyo nga bamwagala nnyo andi gye nkugambye ligase ye eyo naye si nnyangu ey'okubanga bakuwanirira wano bakuwanirira ne bakutwala ati oyo gwe tuleese ne bw'oba ofaanana otya aleseewo nga asobola okuteesa ate abadde ateesa atya gweosobola okumpayo akatambi ke ng'ateesa kanteekereko okuwese anti gwe wenyini oze n'ogamba abadde ajja n'alonda kitegeeza nga byalonda okulonda ate kuliko bali mu briefings abayambi be okuwanika omukono kiriko abayambi be tebasooka mu briefing abadde nga ajja n'awanika omukono kati nga ba mu briefings eti katulonda sayidi eno eyamba abantu bajumanyi okuteesa kuba kwogera bigambo naye okuwanika omukono kuba kulonda okuba akalulu nga bamuleeta so abadde ava eyo mu bitundu byewaabwe eyo gy'abadde ava ng'abadde committed nnyo y'omu ku bamemba b'NRM ababadde committed ebirala simmanyiiko bingi bye nja kumwogerako biri awo naye nze nkugambe ti mbadde nga mulaba nnyo nga ne bw'aba taliiwo nga mulaba nnyo nga bamuleese okusapootinga
endowooza za gavumenti y'NRM mu mateeka gonna we gaba gagalina okuyisibwa. Tweyanziza nnyo tweyanzege ye Honorable Lutamaguzi Semakula. Buli omwogerako ekikugira mu mutwe abeera Nakaseke. Sebo tweyanza nnyo obudde bwo n'ebirowoozo byotuwadde beebaza okwongera okuteeka ekitangaala ku bintu oluusi batibadde twebuuza gwe olowooza ki. Nange mbeebaza olwakadde ke mutuwa ne tufisizaawo obudde bwammwe ne twogerako eri abantu era kyenjagala okubazzaamu essuubi nti eno ensi yaffe Uganda yaffe ffenna n'abaweddemu essuubi mukolerere eggwanga lino ng'abatalirivaamu mulage amazima mulage obwenkanya bwe munaalaga amazima n'obwenkanya ensi ejja kubagondera nnyo abantu abasinga be mulaba abatambula nga bamagamaga abawerekerwa n'emmundu abayingira ebisaakaate byabwe ku saa 12 nga bakuumibwa amagye n'embwa ne kamera kubanga kikulaga buli osanganga ebintu ebyo omanya nti amazima n'obwenkanya bitono nnyo mu nsi eyo naye nga kye mulina okumanya eggwanga lyaffe bwe tuba tulikoleredde ffe ng'abantu ekyo kye twagala libeere kisoboka kubanga ekisooka kwe kwewa obuvunaanyizibwa ne tubutuukiriza obwo bwennyini. Neyanziza nnyo ssebo nsigadde nga era ndi kiise we Nakaseke eyo mu b'abalimi ne musajja mulimi. Tweyanziza nnyo tweyanzege gwe alina ebintu by'otambuza okuva ebweru w'eggwanga bannaffe ba East Flow bakugamba genda obeegatteko bagenda kuyambako okutambuliza products zonna okuzijja ebweru w'eggwanga products ozijja China ozijja Dubai ozijja Turkey ozijja Japan osubula wonna wosubula mu nsi yonna aba East Flow bagenda kuyambako okuleetera products ezo baziyisa kagoyo bagiyisa mu nnyonyi bagiyisa ku mazzi ne wano wansi ku ttaka wano bakufunira warehouse ennungi kwogenda omwogenda okutereka ebintu byo nga teri agenda kubibba bakufunira emmotoka ezibitambuza flight pickups zonna bakuyambako house bill of lading bakuyambako mu product sourcing warehousing flight pickups ne flight consolidation bali wali ku Akamwesi complex ebugoloobi Akamwesi complex ebugoloobi ojja okubasanga bakubire ku simu eri noti 74 noti 9 noti 74 noti 9 78 52 0704 097852 that is East Flow Flight Services Limited. Your cargo is their commitment. Ebisigadde awangale Ssaabasajja Kabaka.